Ekifo kyonna kisaanikiddwako enduulu n'akayogano ng'abantu badduka okwewenya ekibambulira. Oluvannyuma poliisi etuuse okuzza embeera mu nteeko nga wano esobodde okukwatayo abantu 3 abateeberezebwa okubeera nga balina kye bamanyi ku bulumbaganyi buno. Wabula abakwate bagambye nti balangiddwa bwemage. WBS etegeezeddwako nti bano babadde bakulembeddwamu bannakibiina abamanyiddwa nga Deo Mbabazi ne Buwembo Musa nga bano baludde nga bali mu kiwaayo ekirwanyisa obukulembeze bw'ekibiina obulonde. Omwogezi w'ekibiina Kenneth Pokakande ategeezezza nti bano bagezaako kulwanyisa tabeminuka wa kibiina abindabinda nga baagala kuyita mu kamooli. Namukimanyi tugenda mu lukiiko tabamiruka kyemmanyi waliwo abataagala kibiina kya Democratic Party kugenda mu maaso nga bagezaako okulemesa okulonda okugenda mu maaso. Njagala okutegeeza bannayuganda bonna ekyayo olwaleero kyekiwandiiko ekiyitibwa notice Constitution ya DP kyeragira ekirina okufuluma omwezi gumu nga Delegates Conference tenaba kubeerawo kimaze okufuluma. Ekyo kitegeeza tugeetonye kagwake ekibiina kya Democratic Party ekigenda kubeera ne Delegates Conference. Era agasseeko nti bano babadde beesiya amagengere wamu n'enjaga ebadde balinnye ku mitwe. Era ategeezezza nti tebalina kiwandiiko kya kibiina kyonna eky'omugaso kye batutte. Office n'okubba ebiwandiiko by'ekibiina kya Democratic Party. Bazze banywedde omwenge mungi beekatankidde amagengere awamu n'ebiragalalagala oboolyawo ebiyitibwa enjaga. Bafumise abamu ku bamembers b'ekibiina ebiso naye poliisi nejja n'essaawo embeera mu nteeko era ne bateekako kakugula atondeka nnyo. Obugulumbo mu kibiina kya Democratic Party buzze bubalukawo olutata nga bannakibiina abamu beeyawula dda ku bukulembeze bwa Nobert Mao era nga n'okulonda kw'ekibiina okwakaggwa okwetooloola eggwanga kwabuutikirwa emivuyo egitagambika. Andrew Kagwa, WBS TV, amawulire.